Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwena wakatwegattako amanya yenze Farouk wano wendi ndi ku Common Lens Inn ebwebajja. Common Lens Inn eno ya muganda wange Robert ono yali ayiiza South Africa n'akomawo n'asetulinga n'akola akafoke. Akafo kano kali ku Ntebe Road. Kakati mmwe bamuva Bulaaya abaagala akafo kuba kati oyinza osula akatugeze entinda nga oyina ennyonyi oyina flight ya saawa 10 kati ng'okuvuga enti okuva entinda otuuke ku airport nga kijja kutwalira ki wabaawo jjaamu biki kyobitegeera ebyo. Kakati bw'obanga osuze wano Ntebe Road kumpi ne ku kisaawe oyinza n'ogamba flight yange ya saawa 10 jagendawo dakika 3 ekinene nnyo oba otuse ku airport 25 kwa 3. So kikakuyambako omusajja ono abeerawo osobola omweyambisa n'obuukinga n'okolagana naye mu mbeera eyo. Naye ng'ekituleese nabagamba ngenda kuba muleetanga buli lwa Sande tubeere nga twogerako eri eggwanga mpola mpola okitegeera tubeere nga tukubaganya ng'asomesa ebigenda mu maaso. Abadde mu bulamu obwebweru n'akomawo wano n'akola ebintu bye abeera easy tali mu politics tali mu ki abeera awo. So betwagala abantu bano baganda bange balabye show ku YouTube balaba mwenna era nabalabye Dumba message za mwagenda ziwadda mwalo muganda wange sala inkulaba Lake Dumba abeera South Africa. Wazirabye message nazirabye nesima jabera Lake Dumba abeera Sudi awo. Grace nali mu nkulaba Nishati Kirabo Richard Kemisti nkulaba Ronika Rama Karim Helen Akankunda Elina Naiga Nanyange Chantal Sali NB Sumaya Kaitesi bannange mwenna muli bangi ddala. So omulama gw'omusajja ono muleeta si kwewaana si kukola ki wabula kubeera ng'amenyera tutegeere ebintu bino kubanga waliwo abatravelinga n'ogenda kuba last week yayogera ku kyogenda South Africa n'ogenda mu nsi naye nga tokoze research. So aba akugamba nti takudiscouraging agenda South Africa oba agenda mu nsi yonna wabula akugamba nti weteeketeeke ng'ogenda mu nsi etaliiyo weteeketeeke si byakulemesa nti bannange South Africa mbi. South Africa ffenna twagendayo nze nagendayo South Africa nnungi ngimanyi naye kola research ng'ogenda ewantu ekintu kibeere nga kikutambulira. South Africa nze sibalinaako tabbo ebintu byammwe byonna byagala nnyo bamanyi bulungi lwakuba nakoma Joburg awo wonna mmanyiwo Durban wonna kati safu nayo buzibu tewali buzibu. South Africa samufunamu buzibu by the way ekola ninayo emikwano mingi mbaagala nnyo abasajja abo tebampisaako bubi lwakuba oba nabanayo obudde butono kati saabategeera oba butegeezi kati kiriwe ekiti nabalayo nga wiiki kati kiriwe ekiti nange nafuna obuzibu bwe tujja okutuukamu mu lugero lwaffe kuba naawona okufa emirundi egi 5 nga bwe xenophobia gwe tuwulira mu normal life kuba waliwo baali bagera okunzibira we nagamba era omuyaye nti bosi wo yasigaza sente zange akaseera ako omusajja oyo yali alina okunziba namusinga businzi bwongo okitegedde mu mbeera nnyingi nabeerako ne mukome ennaku 5 nga banzibyeko emmotoka naye waliwo mu bitujja tugenda tugira tutambuliramu mu bulamu principles ezimu kuzijja okuwakanya abantu oba zibaleke bawakanya tujja tuukayo soka weeyanjule abantu bategeere ekigenda mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi manya gange Mutyaba Robert neze Abubakar mbi Islam olwakubanga tegiri mbipapula ngeri jinasira mukanga ndi mukulu era ne dini yayingira bulungi kubanga soma nnyo dini sayina buddo mujja kunsonyiwa naye nga nkimanyi nti natola shahadu bulungi
ndi musiraamu bantayirira wali ku Besalaam awo muzikiti gwa Rayati. Kati nga tetunagenda wala nnyo baganda bange ab'oku YouTube osooka obaddemu wabaddewo abagamba kansoke ne muganda wange w'e Canada yaŋŋambye yakuwuliriza bulungi nnyo era naŋŋamba nkugambe nti abantu abo omuntu yes abantu abo abasomesa balina ekizibu kimu teboogera kituufu ssente makubo matuufu ssente omukola ki jiziva temusasula misolo toyogera ku misolo gye wakumpanya URA toyogera ku ssente ze wakuba omugundi babayita bakyaba ab'e South Africa abakasitoma oba abateja bwewakuba tozoogerako ng'oyogera nagira namungodi nenjira simanyi biki nenkola bino toyogerayo mbw abagagga bonna balina ekintu ekyo abakalina tayogera kituufu sente ze yakumpanya ekintu ekyo okiddamu otya muganda wange ali Canada muganda wange w'e Canada nja kuddamu bwe nti bw'obanga obadde ojja owuliriza bwe twali tutambula waliwo wenayogerera ekigambo nkizijukira ebigambo byenakozesa kuba its very critical quote the word something nagamba nti I was not an angel all the way saali malayika mu kkubo lyonna nenkugamba okugeza twali tugira ntukolera bannaffe ripooti kitegeeza nalimu olufojale era nenkugamba nti mu olufojale olwo mu passport yange eno eyasooka eno mulimu sitampu gye nakola nga biganye wali we nakunyumiza tazalaawo yiino yenjirira n'okusinga zino zitunuulire yiino nze nagisala nga ne Zambia okusobola oyitawo nagisala nga ndi Zambia nenjekooneramu nenkola exit Tanzania ne entry ki so which means waliwo obufere awo ne waliwo obufere kuba nze nali nnoonya kirungi satta muntu era saanya buli omu nekabe mukulembeze alina walimbira buli omu abaawo okulimba mu life naye nga ebyo tujja bitunuulira mu wakati mu lesson nje tugendamu tulabe bikuyambirawa ofiiririzibwawa byonna naye nga ekyo kyokwamba ekituufu naye nga osobola okukola nze leka nkubulire falo nali musajja muyiiya akozesa bongo biki banayoga nti twagala nnyo okukola tubeera nnyo awantu awali ize ne tulindira awo kadiyo ne kajja n'otema naye nalina katapu akali mu ofiisi yange gye nali ntuulamu e South Africa eyo nga katonya toyi landi otakakola kati mukwewo nange sijja gikola ki ofiisi si yange nga ntegawo baketi ne baketi eyo yajjulanga amazzi enkeera erita 200 neŋŋamba sigeza embeera wano nga watonyeza consistently mba nsobola okuweeza ssente nga sinagula moloka nasooka nengula pikipiki mate wane Uganda nkuzizaayo mabega nasonanga 22,000 buli lunaku nengula pikipiki oba okitegeera naye bwogamba bwotuuka sente zituuka we zituuse olina okozesa obwongo ozikola zitandika okudduka weziwereraawo kakati tuli South Africa wetwakoma ogenda tutandika bulamu nga ggwe kati njagala tutandike mpola obulamu bwe South Africa ng'ovudde eno nga tolina gw'omanyiiyo watandika otya kuba kati ovudde mu maka gali webabadde bakulabirira gamba nde nange nkole ki njiye bwe wali weesiguliddeko ajjeeko amasimu okitegeera awo wetuli otandika otya kakati mu kukuba amasimu abuuza ssente ezo kuba zaali nnyingi $1,500 zaggwawo zitya wakibuuzaako of which it was not an easy thing kuganze ziweddewo ssente ezo zaggwawo okusinga nga noonya connection nejjukira nze bwe natuuka buli omu alina ekimugira mu bwongo nze baali bantizadda nti abantu babbi biki mu kunoonya obuyambi nabunoonyeza mu dduuka ly'aba South Africa kati ng'obwongo tebunnampa nti noonya bannayuganda gyebakola ki gye babeera naye mu kuba ng'essimu nakubira nga omusajja akyali mulamu kati ali mu America eyo bali South Africa byenjogera omuntu we bamumanyi bangi yalinanga Bravo studio awo
ngeringa sente y'abagende South Africa kati ye Kasujja David nenkubira nga Kasujja essimu naye nga jjukira naguzeeko essimu jjukira n'essimu inagendera nga ziri ku milioni 2.5 mwaka kiye gwe tuliko kuba wali omuganda wange bamuyita Saalongo Roni yagambye nti obuzibu bwammwe mwagala nnyo olugambo mudda mu lugambo South Africa nekulema n'okomawo ne weevuma South Africa Roni bwagamba Saalongo nze nina obutuuze South Africa ID yange yiino saalemererwa South Africa eno permanent residency yange si byafojja South Africa South Africa oli mutuuze ndi mutuuze nina company registered era I pay tax South Africa Afrihab nasooka ku register nga Giant Fashions yali akola ebya fashions ekigede tujja kutuukayo so South Africa oli mutuuze nina obutuuze nayo n'amayumba mu town bakita Lankaban Kiviti Street actually is street kwendi okay n'amayumba so South Africa tefuna obukadde nga busatu wabona nina ne business tekulema nga South Africa ino master here yino waliwo omukyala public protector yajjako Zuma yaga Zuma asasule sente akolera mu gundi yange enviiri n'aba rugby abagundi abayina ebiviiri abo babikolera mu saloni yange ebyenjogera birina obujuliza abantu gye bali abe South Africa era bakwebali master here abagimanyire state wali yagamba oyo musajja South Africa yamulema kati ali eyo alimbalimba abantu nze mu bank Stellenbosch oboyagala nja kugulira ticket tugende bampita by name yes Robert I've created a profile in South Africa mu bank yes Stellenbosch ne Clement when I business Standard Bank I have credit cards oshtegera so nangeri gye nakola ebintu byange nembisetinga bulungi wero jatubulira nja babulira otyo tugende maaso kati sande ziriwe zinfiirako nkubira Kasujja essimu mukubira nga tusinakufuna wali wange kwe kufuna connection nemanya nti bannayuganda Johannesburg babeera ku Essendon Street mukufuna kubera ku Essendon Street nabanga agenda ononyo omusajja bamuyita Kato andi kyemanya kyaliwo ku simu yawo Kato ye yampa essimu y'omuntu sijja mwogera kwasi strajjalo kuswaza bannaffe nampa enamba yoyo bwe nali ngenderako era bwe natuuka twabijabulajabula ne si bitematema bwentyo bwe ntuukayo sente ezo ezimu nanga nti waliyo omukyala twagenda Port Elizabeth okuva Johannesburg ziri kilomita 13 okitegedde transport n'afa ava kuziri sente bwe tutuuka eyo nangamba nti omukazi tulina omutegekerayo kasente akufunira ekipapula ekikubeeza wano okitegedde kubajjukira wampa 24 hours awo nandiirigo ezinnaku olwo ndiirigo okitegedde kakati bwe ntuuka eyo omusajja omukyala oyo nakola ki ne tumuwa sente nenninya nenvaayo ne tudda kilomita nga 4 okudde King William awo wenfunira abaana abaŋŋamba nti wabaddeeyo kuba bwe nabeera wali nali neetetenkanya nga sinagenda awo nga sinagenda sigwe gwe mulundi kati guno omulundi ogwasooka naye nenfuna ekipawula nenfuna mukwano bamuyita Bamako nambuusabuusaamu awo ebintu ebisooka tyagenda osobola okulanga teweetya osobola okulanga kyonna wano bw'olanga kyokola kyonna abantu baresponding nali mmanyi enviiri zange we naddayo nenfuna awo weŋŋenda awo munte ŋŋende nkole kati nguze ebintu byange sente nga ziwedde nasigaza landyaga mu bulamu omwezi ogwo gwali gumu naye ebintu bye nagufuniramu natuuka ekiseera nentandika amaziga ne gakkirira nga n'okwogera ogamba ng'ozibya toyogedde na kigambo kyonna nga ki ekikabya obibalamu tonafuna kyakulya jjukira ataano ago ge nalina olumaze okugulayo omugaati na biki nene nzigazaaga omusajja nangamba omu South Africa neighbor waye neighbor amanyi nagenda mbatuuze we banteeka bano batuuze jjukira ba South Africa bantwala mbatuuze kanentula mbaki mbatuuze kati omutuuze etajja kubalira ddiiru oba ekigedde kati bwentula mbatuuze awo neighbor jja neeyogerezaako mbabuulira amazima nali nguze ebidagala byange bibye nagamba wadde naye simanyi kyakkola bwe yaneeyogerezaako nagamba nti nze ndi wano naye gwogera kusulawa ne mulaga waawo bwe mulagawo nagamba nga wogenda okusula ku ttaka nemugamba yenanga nedda netufuneyo enamuko sente tufuneyo landi 2
tukole seminti wano ojja kumpayo kyompayo ne mugazi na kyenkuwaayo nanga kati gutulina kyogenda kubeerawo otya wano ne mugaa nti kyangungu ne mugaa nti nze ndi musawo muganda naye nga sibimanyi naye olwokuba naguza eddagala ne mugaa nti nze nja kuwa eddagala eryekizibu olina kizibu ki naga nti nina ekizibu kyembeera y'amaanyi gano agaffe ne mugaa nti ankolera nange nkuwe kati olwo nange nkuba essimu mbuuza bannayuganda gye bali okitegedde kati bannayuganda ne babingulako ebimu nensaba ebingamu kaawo nejjukira agangenda kuwa erandi 10 takuwandala abaali bakola emirimu egyo kakati ebiseera ebyo ng'otuuka omugati ne gukuggwako lwenjukira olunaku lwenawulira nga binsobedde ndaba obulamu bwe mbaddemu eri mbadde neesobola nina omugati gwali gwa landi 2 gwali gwa landi 2 ebiseera ebyo zaali landi 2 kitundu 2,500 nedda ebiseera yali oba ku 2 mugati gwa landi 4,500 kakati naye nga bw'oba ofubulako ekintu wadde cents tebagukuwa ninamu landi zange ezi noonya senti saaga nensooka ntambula nga bwentunula wansi omanyi busenti obwo senti 5 obwo bantubeka mugwako abasinga tebabulonda nentambula street negimala nenondayo senti 5 senti ezi nempozi 10 nengamba nkoze ntya kati ebiseera ebyo nga bantu tebalina masimu guno nga gali very scarce mobile phones nga ntu bagenda ku bukonteina wosasula n'okuba kati nga abantu basimbawo nnyo layini ninga bwe ngenda abantu bebakuŋŋaanira awo nyinza ofuna bu 5 cents obwo wansi awo neŋŋendera allah teyali mubi mu kisimu ekisooka nenondawo obulala 4 nempisa senti saaga neŋŋenda nekkalala nenondawo obulala neŋŋenda nengula omugaati naye kyebuuzibwa omugaati ogwo ngubuze kyekiddako ate gulidde kati guweddewo kyekiddako okitegedde nakubiranga anko wange oli gwe nagambako erebush bagarishi nga mpulira ebiboozi bye tebigatta muntu yali wa bitabo bano twasoma nnyo nga mbuuza owaaye kati wazze kola ki kindaze kweyiya nti neŋŋamba ebiteerera ifu eyo ngagamba ki yali tali mu good life naye ye ng'ali mu good life naye abantu balina principle manyi abantu abasoma bamanyi nti nno teri bulamu bulala okuleka okusoma okitegedde ate nga nange toyinza kugamba genda nnyo okusoma nnyo kubanga kimanyi nsobola okugatta 1 nenkozesa asoma kati fenna tetwezala nesaagendayo kakati nga mmanyi n'okugendako ew'omusajja omuzulu oyo olw'eggulogolo nenyumya nnyo ne basiika amagi gaabwe olw'eggulu ekyeggulo kyabwe ne bampaako nenziro neneebaka jjukira bwe nagenda eri bampa omwezi ogwo nga nina okuddayo kati obusente buno bwenatundatundamu wenagayo natunda abantu bano bannayuganda naguza obudagala obwo namaliriza nga mbukuŋŋanya kuddayo ate eri kilomita 100 mubina bampa omwezi ogwo okitegedde nve mu republiki oba ndi niyo wingewe maasobola okitegedde nenzirayo kati busente bwe nembuweza nenzirayo naye nga nalisobola kulyako nensiba yawo n'omutwe gw'enviiri ogwokubiri kuba nasiba omuzulu ojjukira oli omukazi omusutu naye ekizibu kyakyenafuna mu kaseera ako ng'abantu baagala nnyo gamba ne bwaba amanyi oluzungu bw'obabeeramu eri wakati tebaagala dduulira tebaagala olwogere kati nga nina okugenda ewa neiba nga nakinjagala okugula ne mugamba waayi omugaati baguyita batya ti isonga nengenda nga nange ennyimba isonga nentekawo sente zange soogera bingi isonga ne bagumpa nenkomawo nengani enyota bwe erinnumira wano ddala ddala nga netandika okweyigiza ebigambo oluzulu n'olusutu nenduyiga era nenyimba ez'oluzulu abeire South Africa abe Cape Town bamanyi oluyimba lwange olwasinga okola baluyita ntombazaala abantu bano obyogera bino kuba kwebali abaganda bange abe South Africa kwebaliezi bakumanyi bangi nnyo ndi very famous mu Western Cape teri atamanyi ne bwaba tamanyi ng'omuntu amanyi nniga
bakumanyi kuba nali muyimbi kwegamba bino byogero bimanyi bakumanyi kati awo tebanammanya awo naye abammanya bagenda okumanya kaseera omuntu alaba feesiyo akumanyi nti waliyo nungi nnyo nnyo n'abamu bayogedde nange nti wayi twakulabye you know yeah this is reality I can't not lie kubanga sajja wano kwewana gwe wajja nongamba nyamba abantu saakunoonya nti wayi janga nyamba abantu yes okitegeera so bino byakuyigirako tulabekwewaana muntu gyova ate kubuulira abantu reality then bw'ojudginga based on reality osobola okufuna better decision kati bwe mmala muganda wange omwezi ogwo nasoma akatabo nkajjukira naye tekali kabina ebya wisdom it was just a novel yali it was a love novel nasoma page 5 mu nnaku nga 2 anti sina kyenkola okumanya naye sina kyenkola nentandika n'okubala nti ye nali nnyimba nti ye naye twayagala abawala nti ye naye nayagala bameka ebiseera ebyo nagenda okubala ganentandika okubala jiziguya sina kyenkola nagenda okubalawo nga nali nga mu 216 before I went ebyo nobikola nga lona kyogiraki kyokola otegedde kati nasoma akatabo mu within 2 days nemba nga nkamaze ku page nga 5 kali ka love story just naye nga sina kyenkola ndi awo ganga ndi okwo katabo nyumba gyosulamu ogipangisa ng'okola waggwe anti nali nsasudde ku sente ziri ze najja nazo landi 100 mwaga n'essaawa eno omwezi guno okuggwako ne landi lodi sinnamusasula lwaki nga bwe naddayo n'okusooka nzire bankwoneremu mu kipapula kati nenjirinnya baasi neŋŋenda ogwo kano kanyumira nno ddala nayagala okufissa ssente nfo kyokulinnya baasi zo zituuka mu budde neninya takisi bwegenda zijja ziyimirira ate takisi esooka kutwala buli omu waabeera bwetuuka mu Kampala ng'egenda emakindi ewawa paka abantu bagikola ki ebaggwamu buli omu era oba ogula tiketi oba ogiraalyoga nti nze tebakubuuza nti ani agenda wa oba wataddeyo dda nti nze ngenda wano ku adresi bweti kati ye driver olupapula balukola ki aluyina amanya sooka twalaba ekibuye twalaba ewandegeya kakati amalira mu kibuga jjukira Home Affairs Port Elizabeth eri mu kibuga natuuka ssaawa nga 5 ku Home Affairs jjukira ab'e South Africa bakimanyi Home Affairs olina keera kumakya 11 awo bagenda okugula okuba bakeera nga oli nowayo ekipapula kyo no ne bakukolako ba ne bakuyita oba bakwetaaga oba bakooneddemu ne bakuwa nokola ki n'ogenda kati nze akaseera ako natuuka omukazi nagamba yajja kusoma manya so ningamba also my paper is here nangamba where what do you mean nuga nti I've just come but nanga no come another day lwali lwakuna come another day ningamba another day nempuliranga n'olubuto olusokose another day sinawe ngenda kusula nvudde kilomita 10 mu 5 ningamba nkoze ntya ningamba Omusomaali nalaba ayogera nabo nanga nti my brother no era nangamba nokungamba nti kulokutano tebakola ku bakadde kitegeezo jja kudda Mande ningamba embagezi n'olinnya n'oddayo kilomita 15 ng'ogenda nakusula mu kkubo wasula ku embasi tujja tewali embasi eri Johannesburg eri Pretoria actually ku Church Street you know kakati nengamba nkoze ntya nenfulumamu nentambula mpola ku governing back abayi South Africa bagimanyi nentambula mpola ngenda ku park waliwo ebinaka ne buwala wali abawala batukula mu kibuga South Africa abaana batukula kakati nentandika nenga nokubala basibalaba nga toyina budogo kati obumwe ne bunga nenedda mu kibuga muno muteeka okuba bannange mbabuulira muyinza okujereka ebintu bino naye if you don't know how to use this box obuzibu awo buviira ku bantu ne baloza ebintu bizibu nengamba kati nkoze ntya nengamba muno muteeka okuba Bannayuganda abakola emirimu gyabwe
wano wennyini mu kibuga kino nali nkimanyi kuba kibuga kinene nnyo. tuli mu kibuga ki Port Elizabeth. Port Elizabeth Kati ndi ku Governor Mbeki Avenue. otyo Taata wa Thabo Mbeki. otyo Kakati nenyinsala ekkubo nenjitambula okuva gyeva paka abawala bakuyitako wala sikyalaba muganda nenjala enkokota nasuze mu taxi oyinza balaba muganda naze mu taxi zera nefunyisa ninazidala naziddanuliza mmere nali nguze nkubye chapati zange zinaddayo nazo zinadda mukuba ate abanabamanyi bambala okitegeera ate bubi nnyo bamanyi kati buganda wange bwe njitambula street nensanga omwami aweta Danny Bwete yalina bizinesi ye naye nali simanyi nti ye Danny Bwete naye nalaba akapande ka bizinesi ng'amanyi agaliko gandaga muki Munnayuganda owulirako Bwete erinnya lyakozesa lya bizinesi erinnya lya bizinesi nga liraga Munnayuganda niye oba obwongo waliwo owunga nalema okujjako essimu nkube nalema okujjako essimu nkube kati nenjagala nyingire munda noonye bizinesi kumbe ndi mu moolo lidduuka ne limbula niye obwongo tebagamba awo obwongo obutakola ndowooza okiraba nenfulumayo nentambula Governor Mbeki nenjimalako paka eri olutandika okifuluma olutandika okulinnya ezivaako noonya Munnayuganda yenna oba atambula oba ka bizinesi banagana ne bakubula saidi eno notafuna nensala ekkubo otyo nendukomyawo ngenda okulaba Professor Rama Magezi li musajja yali consultant Professor Rama Magezi nga consultant nolabako Magezi nogamba Magezi neŋŋamba ono alabika ono omusajja ono alabika bizinesi ye yali easy to enter nenyingira ng'ali omwama ali munda omwama simugavuga ntudde awo consultation room ye egikola yali organized kubanga I think he was a lawyer kuba samubuuza nnyo byakola naye nga yalaga nti muntu eyasoma ebintu noyingira nenyingira omugamba ki mugamba kyali munda kati gwe nkukonko nekugamba entya nentuula bwentuula waliwo omulala munne yajja nanga nti professor omulabye nemugamba nti sinamula nti gwate okola kiwa yamanya ndi Munnayuganda ye mwennyini olabikirawo tuba basewoofu betuba twakajja nenyambala lifestyle yaffe yanjawulo naye oba muntu azze mu Kampala ng'avudde walako eyo era alabika kakati nemugaa sinamula kwambala sina kyenkola ki kyemugamba namugamba yali amuyita mukoddomi we namuyita muko navaayo ne batuulako awo Allah ablessinga ennyo eddiini y'Obusiraamu yali musiraamu Ramadhan kakati bwe tutuula awo nemanyonyola ebizibu byange ekyo nga kyali ku kizibu kyakufuna bwe nabeera paka ddi nebagamba badde nsaba nfuneyo sitowa yonna eyo munzibiremu ndeke baba munsumulule konna kutule nfune wensula tebakifaako nnyo that time Allah mulungi nnyo mulungi era mukutambula ngaoli mugolokofu oli omwami gye yawakanidde emikisa owe Canada ebantambulayo oba ogikoleredde teri mukisa gujja ndi Katonda akwala ekisawo n'akuwa kitegeeza Katonda alina baayagala ne batayagala kati kambuuza omwami oyo alina abaana baayagala bo basigale mu kibiina abalala bawaayo school fees abamu basigalemu abalala bayite bonna abawa bakole ki akozesezza obwongo bwe yasinga ku banne gwe mukisa gwo bw'oba olumiza abantu gy'ova ne gwewandira byakuyambye takola kitomulaba kakati nkujjira waliwo omuvubuka eyantaasa kyekinjogeza ku busiraamu kuba nze nagaana sooka kuba mukwano gw'abasiraamu sinasiramuka kati ajja abuuza agamba nti gwe nkumanyi niwoga nti tomumanyi wandaba wazinga nga ndabira ddala nzisimumanyi memero yange sinungi ndaba abantu bangi nnyo kati memero yange ate oluwembera mbeera famous kati memero yange tekwata nnyo bantu nemugaa sikumanyi naye nkumanyi twasambanga nawe omupiira wali mu ndebe wa diniya ku muzikiti neŋŋamba kituufu kola mangaani obwedde oli musiraamu nti tikati lwaki obwedde watugaigwe Robert talimunenge emanyi agali muki mu passport
nina sira mukantola chadu wali emakindi ebije salamu alaikum tugenda genda sule waffe tugenda genda sule waffe ne batandika nokumbulira wano kibabwe doctor yakyaliyo. He's a professor, he's not a doctor. He's a professor. My professor, so called professor, doctorate, professor, Mchindwe Jali. Actually, Jali. Jali. Mulama abantu benjogera ko bonna bala mweranze sirimba. Linda mukatonao, shene powered by Sozo Property Consultant, bagamba nti wobo ine byawaka ebimunju byagala okwejjako bakuwemu ssente abasajja webali abasozo basobola okuwamu ssente. So ze gamba bakubireko enamba weri awo ku screen bakubireko kati ofune ebisingawo bajje ne babikima awoli tuli ne Robert yenyumyako wenyumye teyewana wabula ekituufu kiri nti ku atutemeramu abagala traveling abagala tambula yenga yensi we yagisanga wenzo okuba wagenda oba taatawo yakutwala obulamu ne bubeera bwangu kati abantu benyumyako sikute kuba nti kolaki kweraga nti oba kolaki so ajo omusisinkana agamba tugende professor agamba tugende osule waka tutuke yalina mukyala we nga si mukyala asibe enviri yamulimbye teyazze nemuga nti yanza obubiri njanja kusiba gyobumanyi ekujukira nali wali oseba otegedde olwo ntandika okufuuka a person of value to them. Kakati gwe oyagala bakuyambe, are you a value to any other person? Are you a value to that person? Okitegedde nti mnange Abubakari bagana okumita Robert Abuba nedda tucyankalanya wano ne mugaa nti obuviri mbumanyi. Okitegedde omukyala nga musiba obuviri bwe musiba ne banjagala nnyo bambi ne bunyuma yanyuma nnyo omukyala eyanjigiriza obuviri namutwale South Africa era gyali awo Stellenbosch ayina saloni ye era bamita mama muzungu yali akolera Jinja era azimbe amayumba g'embaali mangi definitely wamutwala namutwala South Africa yes gyali ne kakati gyali bambi that's good namutwala nemufunira entandikwa byo kimu netutambula bulungi tujja kutuukayo kakati mama naje ne banga nti tujja kupakira mukuddayo kakati mukuddayo ngendayo ku Monday ate bampa weeks 2 zaki ekyo mu kipapula kyange kati nga sobolera kuddayo eri kwa weeks 2 sobola genda kilomita 12 sina ntandikwa ate nkomewo naye engeri bano gye bamuwulire bulungi engeri bano gye bagenda okumpakira bansuubizza transport line nemanya received kati nga wali South Africa bambi wadde ensimbi newe bamu n'akasente akatono ennyo ate osobola okutambula distance South Africa mbi muki anti balowooza nti mbi nungi naye balowooza mbi very nice naye ogamba kizibu omuntu okuyamba obwereere baki kyo kizibu ne baba bakuttaawo ofa ne baba bakusala ofa muloka ne bekuba ng'okyali mu kano teryakwatako okakasa yes kibanza okuyamba kuba simu ababibi bakwatako bakoleki bajje ne bakuba mukazi w'omutta teryakugenda kuggulawo that's the life ne Kenya bwe kiri abagenda ke Kenya bakimanyi fono fe tulina obuntu ennyo naye mu time eyo Katonda nyamba mu ntambula yange gamba atandika okuntereereza ogwo mwezi gumu nnojjukira nkubuulira ogwo mwezi ki gumu lwaki ngwe emphasizinga tujja gutuukako tugire maaso awo ne banga ntya ne bagaka ngende ndabeko kubali bono munnange one gwe najjira ali mu kilomita 4 olwo ninga kangende ndabeko kubali ngeri gye waliwo weeks 2 noli bamako gwe nafuna mukwano gwange omulala ne bakizito bakusoya baliyo bali beesa bulungi ate nga group neneko okusinga eyeno kati ne banga ntya gwe kwata landi 2 ogende wali ku luguudo gakole boti owandike ekipande nti King William muluka zijja kutwala olwo batandika okumpa obukodyo living cheaply mu South Africa okitegedde akati nengenda nikukwata ogwabiri gwange banga yambuka actually antwala ku hiking spot bagita hiking spot nenkwata ekipande kyange n'ogwabiri gwange jukira abantu bambafuna mwezi kati bwakutwala akafuna esente z'emmere mu kkubo abamu afunamu nga bw'okimanyi oyongeramu ku mafuta nengenda nembabeeramu wali omusajja wamuyita Joga bambi yafa
yali musajja ng'ayimiridde bulungi n'amala n'aŋŋamba awo wetuweyingira how do you take opportunity, how do you balance decision making matters not luck and it's not prayer. Okitegeera gyogansooka kumpakanya toli musiraamu kale soma surat al-Fatiha kale nkusibye ogwataano nenjigooma ogwataano go nenkola ki nengusika tegwali mukisa nagukolerera kuba nalisenga nali simanyi tiyandibumpadde. Okitegedde kati awo ndyaku bannange bano sispendinga bamako yali n'emirimu gye gyakola n'asuza kaddiirwa awo nampaayo ebibiri nengattako mukitegeera bulungi. Kakati bwe ngattako nemala nenjira haiki olunaku ziweddeko nenzirayo ne bampa omwezi gumu. Bakuwa omwezi gumu n'otandika ninga ne guno omwezi gwo nnaku 3 ate mbaddewo ne kakapito kanzireyo eri banza nerandi oli yanza n'okukasuka obuntu bwange. Kati olinanga nti wafunye sente zikuleese bamuyita Kizito wafunye sente zikuleese wano nga tulina na bizinesi eri awo nti olwokuba akusiba muntu gwambi simanyi n'otunda n'obuntu bwalina waliwo sente. Kakati gyoga ngamba nina bizinesi njagala kugulawo saloon nene nnyo jangu kukozese. I had a decision. Bano bavuga emmotoka bonna buli omu avuga. Okitegedde bampadde n'omulimu naye nga bagenda kumpa musaala gyoga agenda kunsasula musaala eri gyenzira simanyi kikola ki kiddako naye nfunye mbu capital ate bambuusiza nti bw'olanga South Africa abantu basobola okujja business gy'olanga yonna. I had to make a decision. That's when the children nagambye nti decision making matters. Oddawa anti olwo nina okudda either nzireyo oba nsigale wano. Waliwo life nungiko kitegeera baana balya bulungi DSTV biki nenga ne Kizito ke yaŋŋambamu kali nti wasobodde ofunayo obusente nga tulina tutegeera bulungi byokola eri waliyo sente nenga kanzireyo tebankozesangako kanzireyo nenzirayo PE ne bankonderamu musajja wange nanga nti bizinesi yonna ne South Africa kyobula nalesa akantu kano buli business e South Africa buli business e South Africa olina etambula kuba bali tebasonda naye ngamba olina okuba olupapula kati zezine zimu ku mpapula z'okuba okuba busitiika okuba olupapula n'obugabira abantu bali babukwata ne babusondaga nti ku neighborhood waliwo omusajja aleese engoye ku neighborhood waliwo salooni e South Africa waliyo sente kikyoyogerako nze nebogenzikati wane Uganda ku kyenalaba e South Africa faloko kansoka enkubuuzi benkuwa tanka ya binga nene nnyo uba agizimbye nga nene ekananga protein nenga faloko ekyobugaga kyenkuwadde tanka eyo omukola otya omusajja ono anjuze kitegedde bulungi kati nze I see an opportunity byoyo nsobola okuyiiya engeri yonna gyavaamu gas afumba emmere ne muguza abantu. So e South Africa akasente weekali South Africa waliyo sente nyingi nnyo naye waliwo obugagga nze bwe nnoonya bw'otasobola kutuukako. Nze bwe nnoonya naye waliwo atuuka waatuuse nalaba nga ye ali comfortable ovuga Blue Tech Mercedes Benz abaana bazivuga vuga Blue Tech abaana nabalaba nga abaana bazivuga muganda abaana basula sante ne abaana basula eri yes okitegeera kati waliwo otuuka ku level eyo gwe n'oba nga oli contented. Nze I signed to be a billionaire. That's what you want to be. I want to be a millionaire in dollars and I want to be a billionaire in shillings. Kati level eyo yeetaagamu prominence ku bantu b'eggwanga. Okitegedde kubanga oba oyagala kuba billionaire osobola kubanga okolagana na small community ab'okukaalo olina okubeera nga ogenze mu ensi yonna ng'okikoze eki okifunzizza okugeza business company gy'okolera oba wadde guno omukutu gw'oliko okukufuula value olina abantu bameka abagoberera. Okitegedde kati waliwo lebo gy'otuuka nga tojja gituukako okujja nga olina connection ekwatagana n'abannansi. Edduuka olyagula n'agenda bw'okola franchise weetaaga okuyingira mu bannansi ofune Nike ekuwe. Okitegedde ofune contract ez'okukola enguudo oba katugeze mu construction ozifuna otya wano e Uganda osobola okogera ne minister si bwe kiri. South Africa bameka bayogerako ne minister kizibu
oyogere n'omugagga we South Africa Patrice Motsepe ng'omusanga wa kati connection eyo okufuka billion oteekwa okuba nga oyingidde big business oteekwa okuba nga oyina kati awo naye nga sente zino ez'okubeerawo n'okufuna capital okutandika kyendiko osobola ozifuna butereevu bulungi nnyo e South Africa era nja kubatemera gwekitambula kati bali baŋŋamba ne bankubira empapula bwe ziti eza saluuni otegedde eno gye nina kati kitegeeza omulimu ngumanyi e South Africa master hair solo gigogole eri Stellenbosch kakati nankubira obupapula obwo yiyo ino business yange mutabani wange actually yakozemu omwaka gumu nagula plot kubanga alina guidance financial guidance yagiguze wano Uganda muwala wange girlfriend wange yamuzaala yaguze emmotoka milioni 7 ku sente ze South Africa bazivuga abaana omwana muto akoze ali first year university South Africa sente ziri ate ziri wano Uganda zisinga ziri South Africa eri osobola kufunayo capital kakati sebo nedda binjogera webiri Pap Kitchens company tukola mafumbiro yaffe mwana yava South Africa tukola ffenna bamuyita Luyimbazi Joseph abe kapitaani bamumanyi yakwata okuzimba mu nyumba y'omwami bamuyita Kimba Freeman njamwogerako kubanga ennyumba eri ku internet Kimba mumanyi ennyumba ogimanyi wagirabako interior inafe twagikola tiya wa Kimba we nyumba ne mutabani wange yali South Africa yali mu kubakola yatwala millioni ezitaka wansi wa millioni 15 just kola interior oyo musajja abeera Canada abeera mu Uganda tuyingira mayumba g'abantu Faruku okukolamu amafumbiro n'okozesa milioni 9 milioni 7 oyingira mu nyumba nga bolaba common lens eno maka ga muntu nga tayinanga mukaaga wano mu Uganda nga dise bali mu politics ng'akoze bukozi ekika kyaffe njagala kutegeeza Faruku twali tusonda omulambo gusonda omuntu afudde ne basonda emitwalo 18 bwe nabayingiddeemu kubanze nali nabeesonyiwa bwe nabayingidde mu mwezi gumu baweza obukadde 6 bwe tunafuna break oba tunafuna ngenda kulaga ojja gibalaga abantu baweza obukadde 6 ku account era basomesa atu create legacy era bazimba legacy home balowooza bo bazimba legacy home zingenda bazimbisa ddwaliro so ofuna otya obutuuze South Africa awo tukyali mabega nnyo tugenda maaso kati obuuse nnyo okujja nga tunagenda tubuuka okitegedde naye tugenda empola kuba bijja kwevuluga bagambe waliwo yagambye awo bwana Ddumba nti tebiri connected so tubitambula empola obutuuze tujja butuukako anti okikakasa nti mbuyina kakati bwe tubeera awo nzirayo omwezi gumu mukyalo lyanga nti kera ku makya okube obupapula ogaba obupapula bwa bizinesi ye ya saloni mu area yo abasaba emirimu bajja kujja nawe mwenyini nyiro jakola ki ojja kuba okola mwezi gumu nanga atodamu nakwemanyiza abatuuze bajja kuyisaamu amaaso oba kitegedde neŋŋenda nkugamba nti mwezi gumu olw'okuba kati nfunye n'obukodyo kyogenda ku dduuka n'ogula motoka alaali straight mwezi gumu nali nguze motoka obwo gwaddako naye nga tetambula naye nga yo ngikoze eki nga ya mu scrap yard yatomedde yali yalaisolo nfunye akakodyo ate nfunye ne ku busente oba okitegeera kati nenkikola mpolampola naye mwabawozaamu musaba nnyo kambabuulire bw'oba tomanyi kusaba era towoganyulwa nga tomanyi kusaba Katonda byonna birimu understanding nasabanga bwe nti Mukama Katonda wange webale nnyo okuba nga okyampadde emmotoka eno mu Luganda kitegeeza ki Mukama Katonda webale nnyo kuba okyampadde emmotoka eno okyampadde kitegeeza egenda era tewayitawo bbanga ne bagibba essala zange zaali zikakasa okugenda kwaki kwemmotoka okitegeera kati njagenda mbikoonako bwe tunadda mu kusoma okutuufu ntandiko biramulula okitegedde kyoteeka mu bwongo ne woba tokyogedde it registers in the magnetic universal magnetic power
eyo nzibu nnyo gitegeera naye tujja gituukako banaagoberera kubeno kiraasi kati buli lunasabanga essaala nga essaala eno ekoona ku magineti era enetwala emmotoka era tewayitawo bbanga ddene emmotoka ne bagibba naye mu kugibba nakoma mu kkoma. Tweyanze nnyo tweyanzege otyo bwe tubadde ne muganda wange Robert tugenda kuba tutemaatema ensonga za mukulu ono nga tutemaatema paka byetuyiga mu gundi eno nti si kwewaana si kukolaki naye kubeera nga tusomesa abo obulamu si bwangu munnange olaba muntu kimeekinga naye obulamu tebuba bwangu bwete bwe tubadde tweyanze nnyo tweyanzege tuli powered by Sozo Property Consultant bagamba bagula byonna ebyawaka ebyomunju ebikozeseddwako nga biri mu mbeera nnungi bakubire enamba weziri awo ku scroll bajje babikime. Mpozi olinaku leka wagambye nti abagenda eweeru naye waliwo ava Canada ng'ennyonyi emukooyezza nga tajja kuyita mu Jamuwari waggulu oyo kati wano waba wange okola ki okujja era abazungu batera nekikola n'asulawo olunaku yeeyongerayo kwaba jamu aba obadde nsobola okuba nga nvudde ku airport because eno commonese eri ku Ntebe Road so asobola bookinga n'asulawo wano ekiro kye kimu n'agenda ewuwe neyeetereza obuko ne bumuggwako neyeeyongerayo embaale kati wanakola atya atuukawo atya asobola otuuka ewe bajja asobola otukubira esimu oba ogimanyi 0774 936792 sobola bookingira eyo n'oganja 774 936 792. Okay. So basobola bookinga ate n'ekirala faluuku nsonyiwa okwongerayo kati wadde basiibula nti bw'otuuka wano manyi ssente zo bwe wazifuna nsobola okukuyamba nenkwadvisinga nagenda nemba wakuzimbira nenkuzimbiranga naye mmanyi tisijja kubba kubanga manyi obulumi bwa ssente zo kuba waliwo omukyala eyaŋŋamba wamuzimbira ennyumba n'omulala we Eastern Cape mbuuka we South Africa mwita munaye abikola kwanze nkolera ku ofisi yange lwakuba lwaki sijja kudduka nkubbeko sente ndeke address yange I have something to lose. Yes. Okay. So you know you bikola. And we save you money kuba to implying enzimba yeri efisa sente ne kwa ne beauty. Enzimba ye Uganda yonona sente. Botuna nyumba yenkana ne kizimbe kino obunene okirabo buwanvu. Ni eno kalina ate kije nyumba ya wansi. Nga twenkana. Kati office za sente bokozesa abantu ngapa bamanyi kibe kitambula mu nsizi. Okay. Definitely. So mumbeera ngeeyo muganda wange ono alina address asobola okuyambako nakupulaningira ka political amanye embeera y'ebweru ojaziwa omuntu wa wano omuntu akube bukubi naye babimutuusaako kyova olaba abimanya ajja abitubulira bwete bwe tubadde tweyanza nnyo tweyanze